Wetwogerera nga UPDF neeraliikirivu nnyo era ekigambo eggaali kirabika kitabudde eggwanga. UPDF eyongera okubeera ng'erabula ku ggaali okuva Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yayogera ku ggaali. Mwawulidde wano mu Lubiri e Mengo nga boogera ku ggaali, tetwagala ggaali, tetwagala ggaali. Naye oluvannyuma lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu okwogera ku ggaali, kubanga eggaali zibaddewo nga baziwagira mu gurupu ezimu, eggaali nga baziwagira era nga n'abo abazikulira babaweera ddala n'obukuumi bamumanyi obulungi ennyo. Naye Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva lwe yayogera ku ggaali nga bakimanyi nti ono ye master era ye pulezidenti wa ghetto omutuufu, ng'amaze okubeera ng'alangirira eggaali, kati ate kyawaawaza nnyo abantu amatu kubanga baakitegeera nti eggaali zonna zisobola okubeerayo, naye ate bwe boogera ku ggaali nga kivudde mu kamwa ka Robert Kyagulanyi Ssentamu eyo ebeera ggaali. Kakati ate era still bano baagala okusiga ekifaananyi nti eggaali gye twogerako ye ggaali ey'effujjo oba egenda okubeera ng'ekola effujjo n'okukyankalanya. Kumba ate bakimanyi bulungi nnyo nti bw'ayogera ku ggaali abeera alina ky'ategeeza, ate era nga ekyo kigenda kubeera nga kimuleetera okubeera nti ayita mu kalulu oba eggwanga nga liyita mu kalulu akayinza okubeera nga kazibuzibumukko okubba olw'eggaali, kubanga eggaali gye buvuddeko nga UPDF ekyakivumirira kuba waliwo UPDF Major General Stephen Mugerwa ono yategezezza byabadde awa okulabula mu security meeting emu, n'agamba nti ezo group zisobola okubeera nga zithreateninga oba zireetawo obutali butebenkevu, okwawulayawula mu bantu mu group ezibagezako okubeera nga bateekawo ze bayita eggaali. Jjukira ekigambo eggaali kiva mu bicycle, eggaali eni maanyi ga kifuba, era nga essaawa eno guyinza okugamba nti ekigambo ekikozesebwa mu ghetto nti group y'abantu ebeera egenda okumonitaringa oba okolaga kalabalaba ku nsonga emu naddala mu kukuuma eddembe ly'obuntu n'okubeera nga bawa obukuumi ekintu kyonna. Kati ku guno omulundi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'alagira okukola eggaali kiba kitegeeza nti bonna bagenda okwesimbawo kababi ba kansala oba bandi balina okubeera n'eggaali. Eggaali ezo kitegeeza zigenda kuba zikolagana ate zigenda kuyamba nnyo mu kukuuma akalulu. Tugenda mu 2026 kati bano bo bagirabanga disruptive force oba forces, nti babalabanga oba bigurupu ebigenda okubeera nga bikyankalanya ate ekintu ekitali kituufu, kubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu juzi ejjinja wano gye baatandikira okulonkingira ndowooza eggaali, kubanga ku guno omulundi ate bajja bakiyise vote protection unit, era nga baatandikira jjinja mu kubeera nga balonkinga vote protection unit nga yeggaali muganda wange gy'owulira era ekankanyiza eggwanga lino nti bano nga bwe mwalaba Kawempe North akalulu engeri gye baakakuumamu tebasobola okubeera mu ngoye ezimanyikiddwa ze ovulo emyufu oba okubeera mu leeya. Kati Kawempe North abaali mu ngoye emyufu ze ovulo baazirimu, n'abaali bambadde leeya era baali bangi nnyo, era ne bakuuma akalulu ewatali yadde n'okuwa gaapu yadde. Kakati ekintu ekyo nti ng'oggyeko abakulembeze abalala bonna abaze nga beenyigira obwenyigizi mu bululu mu opposition nga beenyigira mu bwenyigizi mu bululu, naye ng'ate okukuuma akalulu kyekintu ekyalema. Kakati ku guno omulundi bwe twogera ku ggaali oba vote protection unit kiba kitegeeza nti lino libeera gye ku ttaka litwale nti ba foot soldiers, naye ate this time nga ligenda ku mulimu omulambike obulungi ennyo gwa kuuma kalulu, nga tebakola fujjo wabula nga kati bakola nga bakalabalaba, tebambadde ovulo naye ng'ate bakolagana n'abo abambadde ovulo, oba oli awo nga n'abo abambadde ovulo tebabamanyi kiri awo. Kati gavumenti amaaso bigakumiri ku baana abambadde ovulo, kati nga bwe mwalaba ejjukira nti batera otugamba nti mu kulonda tewaba bantu bambala
ngoye ziriko bubonero bya bufuzi nti oba NRM oba NUP oba kikatosubira ofulo mukulonda okwaddala nti kati pozi campaign oba ozisuubirayo naye kati mu kaseera kali ak'okulonda kitegeeza nti kati vote protection units zigenda kuba zibunye eggwanga lyonna era wesuubira okuba nti zino vote protection units zigenda kuba zitongozebwa mu ggwanga lyonna batandikira Jinja wano juzi nti bwe boogera ku ggaali nga omukulu ono bw'abadde agezako tugamba Major General Stephen Mugerwa nga yagamba nti ezo disruptive groups ezigenda okubeera nga zikyankalanya ffe twagala bumu tetwagala violence zigenda kuincitinga violence ekintu kitali kituufu yadde n'akamu naye ng'ekituufu kye bamanyi muli nti tebagenda bano zino eggaali ze boogerako tezira kye zigenda kukola kyamaanyi era twabadde wano mu lubiri nga boogerako ggaali tetwagala ggaali naye ate nga mu nkuuka bazikkiriza era nezikuba abantu teri akivumirira ekyo fact tebakivumirira nako nti oba bakyogereko ekiri awo naye nga waliwo abaavayo n'ebisago naye eggaali gye twogerako bwe tuba twogerako ggaali this time eggaali 226 tegenda kubeera ggaali eyo egenda kukuba abantu nga Alien Skin bwe yasuubiza nti ate mu campaign kigenda kusukkamu eno eggaali egenda kubaawo nga weeri naye nga yansonga era ng'etunuulidde akalulu bulungi nnyo ng'era mu campaign still eggaali eno kati ng'eya Alien Skin n'abalala gye bagezako kuleeta nabo bakifeesi bajja ati bagenda kubeera bagugulana n'abaana abambadde uniform abambadde ovulo naye ng'ate waliwo eggaali eri special era nga yo oyinza okugamba nti vote protection unit yo nga teri amanyi kwegamba gye wali badde oyita oba vigilant groups zino zitunuulira biki ebigenda mu maaso bano batunuulira biki ebigenda mu maaso tebenyigira mu bikola bya ffujjo wabula babalabu bazaakalulu ne bakabala wano ne bakuuma kalulu okwetoloola eggwanga lyonna nti kiyinza okubeera ekizibu nti General Museveni okusinziira ku birangirirwa ku polling stations n'ebyo bye batwala ku tally center ne ku tally center kati ng'ekyambogo wali eyawamu byabakama waaba atudde nti basobola okubeera nga balangirira ebirala nalabyo bwe batyo nga bye bakola naye nga bwe nkutegeezeza nti Kawempe North ekyo baakigezaako naye abaana baali buli wamu era bakola kyonna ekisoboka era nga bagamba nti bo tebagenda kuleka yadde ejjinja nalimu nga sirivuunule kale ge tufuna okuva Makerere Kavule galaga nti muganda wange zi vote protection units zatandise dde okubeera nga zimerukawo era buli muntu yenna buli mukungu yenna mu NRM alina post nti agenda kulondebwa bantu batandise dde okubeera nga bakola kino kye bayita eggaali naye ate nga si ggaali nti ggaali nga bw'onoogamba nti bakifeesi babbi ba busimu wabula zino vote protection units ezigenda okuyambako mu kubeera nga batunuulira akalulu nga bagenda okubeera nga kakwasaganyizibwa mu ngeri y'okukakuuma kale obunkenke bw'amaanyi nnyo era nga bekutegeezeza nti eno style ya Robert Kyagulanyi Ssentamu tebaddeewo ebbanga lyonna nti ba foot soldiers we bali nga bw'obalabaawo kakati ate bo bajja kusigalawo era nga we bali naye ate wabeereyo ate kye bayita eggaali eyo nti gwe ampuliriza oyinza okulowooza nti bagenda kuba bakola bikola bya ffujjo naye ate bano bagenda kuba batunuulidde nnyo akalulu mu biseera ebyakalulu bagenda kuba babunye buli wamu era nga be bavubuka abamaliridde okubeera nga batwala eggwanga lino ng'obuyinza babujja ku bannamukadde babubasuuza yali bannamukadde nabo bagamba nti ffe tulina amagye ate era tusobola okukola kyonna byabakama ku mudumu gw'emmundu talinawo kyayinza kukolawo yadde n'akamu sigenda kubeera nga nsukawo wano naye nga bwe nkutegeezeza muganda wange bwe tutyo mpola nga tugenda tulaba biki ebigenda mu maaso nga obunkenke bw'amaanyi ku kigambo ggaali naye nga tukitutegeddeko nti ate kati bano nga bw'onogamba nti people power ate oluvannyuma tujja ne nuupu kakati bano twogera ku ggaali naye munnange ekituufu kiri bategeeza vote protection units ezigenda